ekibakoze obinyo politics as a family tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira as a family ogambye ekibakoze obinyo politics kiretere family yamo ogimanyira nebibuzo bisatu gwe ediyawe ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ani yasooka mu byobufuzi ediyawe ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ani yasooka mu byobufuzi ediyawe chairman Nyanzi mwe mwasooka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi siwe kiri yes ekibuzo kiri nti nga sirabangako olunaku nalumu kalubere mu luyimba oba video yonna oba ekigambo kyonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ebyobufuzi byonoonye family yaffe chairman Nyanzi biveemu eri ebiveemu bigenda kwawula mu family yaffe njaga ediyawo njagala otewe video emu nga gwe ne mukulu wa mmwe Ssentamu muli bannabyabufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu ngabaga politics agenda kwawula mu family yaffe muveemu njagala otewe video yeji nga president Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba nti politics agenda kwawula mu family yaffe just a single video ne bayaddakiika emu kitegeeza bwe nakugamba nti weetaaga Windows update nga statement ozicalculating up otekansi president I was right ate ndi mutuufu wano gwe bw'ogamba nti politics akuletedde okumanyira family yammwe bw'ali ng'okyali mu active politics 15 years back did the elected president of Robert Kyagulanyi Ssentamu attacked you anywhere or commented about your participation in the politics that it can stabilize the family? Nowhere, tell you. Gwe lwaki essaawa zino ozira ogamba mbw abantu babanyirira okuba nti politics agenda kwawula mu family yamwe mukulu njala kutegeeza it's not all about politics, it's all about the envy, the popularity of Robert Kyagulanyi Ssentamu and the love which Robert Kyagulanyi Ssentamu has right now in Uganda. Popularity okumanyikibwa obwagazi n'ettutumu byalina kati kyekiri kyekizibu kyammwe first and foremost teri ayina budde bwammwe mmwe mwabasigadde obudde wa Uganda buli ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Reason being njagala ondeetereyo video bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuka politician nga wakola post ku post ng'okooneminga ebikolwa bya Museveni ebikyamu okweremeza mu buyinza okuwamba abantu okubatta obuli bw'enguzi n'ebintu ebyefaananyirizaako we biti ondeetere post ezo ba videos wakola ng'okooneminga ebikolwa ebyo. Why? Gwe byakulema asobola omuto najja abyogereko n'ayiwawo omubiri kuba gwe byakulema at that time wali ng'oli politician ngono si politician. So bwabanga muto wammwe yavaayo n'akondemminga n'achallenginga dictator, then you need to appreciate and you keep quiet because you are good when you are quiet. Njagala te video emu ng'okondemminga ebikolwa bya Museveni nga Kyagulanyi afuuse politician tebiriyo kiki oyogerako mukulu. Leke yajja n'ayogera ebigambo bino n'abitegeeza abantu abyogere kubanga abimanya abisobola alina obusobozi as simple as that. Tokitegedde bulungi mukwama wange. Kati na wano kankuddizeyo katono. Biri 14 na myaka 14 mabega oba katudde 2011 2011 wesimba mu Kampala Central sibwe kiri no wangula akallo ako twakakuza Muhammad Nsereko tewatunda Victoria n'ojuguza Muhammad Nsereko 2011 ya Kampala Central that the public knows about that. Omukulu yawangula akalu 2011 n'akaguza Nsereko Muhammad bamu milioni 6. Victoria yagiguza Nsereko. Okitegeera? Wakwata Victoria ya Kampala Central n'ogiguza Muhammad Nsereko bukadde 6 n'abukuwa n'ova mu layini. Mukulu wakwata Victoria mu 2011 n'ogiguza Muhammad Nsereko
wasoka kwesiba mu Kampala Central no wangula Muhammad Nsereko Victor n'ajumuguza obukadde nkaaga n'ogenda ne weesimba ekira ne bakuwangula kati oyagala genda Gomba West sijjo yagala okulaga nti ye naye ogenda yotya history tumulina mukulu oyo yoya. We must keep Kampala green. This was part of the ecstasy during a delegates conference for DP Kampala Central Region that sat today at Christ the King Church Hall in Kampala. Musician and renowned music producer Eddie Yahweh was voted to replace Erias Lukwago as the DP parliamentary torchbearer. And the name is Eddie Yahweh of Kamochatu Parish in Kampala Central. Yahweh says his involvement in music does not make him less competent. Music is a profession. I went to school. By the time Lukwago was in third year, I was in Makerere for my first year. And I've done many degrees. I went to school to study music, dance and drama. I studied journalism later on, and I've got a master's in journalism. I majored in radio and TV. In a letter from DP Secretary General Matthias Nsubuga, Yahweh was declared unopposed to vie for the Kampala Central Parliamentary seat on the DP ticket. The Democratic Party is for truth and justice, and it gives opportunity to everybody. But Lukwago accuses Kampala DP leaders of gross misconduct and robbing the city. We've got a problem of mafias in the party. That's the biggest problem we are facing. And particularly here in Kampala. My card number is number 11 of a life member. And none of those mafias is a life member. None of them. I'm a life member. I have a stake in the party. We have people who have connived with the tycoons to sell off every piece of land we have in the city, including the public facilities where we have the riffraffs, the poorest of the poor. We can't fight corruption in NRM, thuggery in NRM, and then we tolerate it. We keep it under the carpet in our party. No. In the LC3 race, Charles Musoka Serun Joji was declared unopposed to contest for the Kampala Central chairmanship, which he has held before. Honorable Lukwago is going to be met because he's a member of the Democratic Party. I don't know why he's looking out himself. Eddie Yahweh genda mpola. Naliwa DP buli kimu nkimanyi. Ojja genda mpola. Njagadde kusomesa na kutegeeza genda mpola buli kimu nkimanyi. Watunda Victoria 211 n'ojiguza Muhammad Nsereko nga tukuwadde kadi era ne president ya campaigningirako okitegedde bulungi nnyo kati gwe mizejo tegikuggwanga mugenda mpola kubanga manyi bingi so kati genda mpola fetulwa okutegeeza twagala kujjako mu 7 so si kulemezaako mu 7 omwana obo mutowo yakusinga toddamu kwogera statement zikakkanya mwana osobola ozogera mu kisenge ekyo toziteeka mu public. You have a right to comment on every political and you have a right to talk about any political situation in Uganda, but not against your younger brother, because it's like we're putting him down. Ngategwa muso kam political arena. So I not favor abatomwagala, let him be mulekabe ni chaino okubeera fete twagala kuyomba naawe era tetulina buzibu na family yammwe obuzibu tubulina nammwe abaagala okulemesa mutowa mu kufuuka kyali okitegedde bulungi 225 watunda Victoria ya DP n'ojiguza Muhammad Nsereko oba wakana nja kuleta mo evidence returning officer bakubira ba Kampala bagamba nti wangu dakalulu nomala ne mukwatagana Nsereko n'otunda Victoria kubanga Nsereko obujulizi bwonna obululu bwobusingo bwonna abujja wa Global Barracks ku Summit View ewasigadde wonna twamukuba nalina polling agent mu Serwanga A to Z kati gwe muvubuka genda mpola twakunganya obululu okuva mu Serwanga ne tugenda mpaka ku parish Emengo wali opposite musajja alumbwa mpaka ku Central Division. No mana ne wechusa Victor n'ojiguza Muhammad Nsereko 211 kati ddamu tumanyire mpola muvubuka gwe tukutegeera nali polling agent nze nakukwatira akalulu ku Serwanga A to Z
Mengo Parish olimu ya 12 byonna tewali era mu serekoti ya wangu naona akaluna gwe muvubuka gwe tumanyire empola ba comrade kano kamwe buli lwala ba president okujjako nga tomugobereranga naawe olimu amakonda bw'aba tayogedde ku kintu takipostinze nga n'omuntu gwolowooza nti muganda we tamukozeeko comment wadde omupostinga oba omuwa kaadi ya ekibiina waliwo ku question mark gulinga roundabout ye Busega okitegedde bulungi no akalwa akawedde yafuna kaadi lwaki abulamu bafuna kaadi kati ba comrade babeereyo nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kintu kyonna aba akimanyi naye asirika musajja wattu aba asirika we bawera segirinya kaadi baita sobola juono olwokuba asirika omuntu gamba tosobola kwogera ku bantu betumanyi bana bantu bamanyi bwe mugaa tusirika tulina ensonga zitayagala kwogera tuba tunakye tutegeeza nze kennyini nze nasooka okulumba ediyawe ng'akalwo katandika ng'alina emivuyo gyenyigidde mwera nze mu famire ya Ssentamu oyo gayita njagala kubanga akimanyi nasooka ne mukuba omwandaawe era kyekimanyi bulungi namukuba omwandaawe namukuba omwandaawe ne musuuza byali bingi nnyo kuba mukuba na information n'obujulizi ffe tulwanye entazo y'obufuzi omutulabirano ku social media kati kugane polling station yange wenondera nkyagijjukira A to Z Serwanga village ffe twakumanga obulwa abasajja basiriwole sawa ze kyetuga tuba tukimanyi bulungi nnyo 2011 n'otunda Victory oli muri advanced psychology oyogere bigambo okakkanya mutowo songa ate wandibadde supportive nnyo noga nti awo tutuuse wano ndi kati naye kati omusajja ali ku international level gwogamba nti wasookayo wasoma nnyo yes okuweesooka si kubulya okuggyako nga nti omanyi Luganda bulungi okuweesooka si kubulya obulimba bukeera wabula amazima gato atigasanya buli kimu katugenda mu protest vote akalwa akajja tolina sayini yonna ekulaga nti olina kyokola okugenda tujjako mu 7 teriiwo ate nno mbadde nkusonyiye ebbanga bakomrade kambabuulire nakuba yawe nga tugenda mu kalwa akawedde kali nga namission gyenkubanga evira ddala Gomba mu famire ye Gomba nenkuba n'abali ebweru n'abali mu Kampala abaluganda bakono emikwa ne mukubira mbona ne mbayuwa bwe twava okalo ne mwesonyiwa wabula kyatamanyi nti on daily basis oba weekly basis monthly basis after month mbadde nga nfuna information ku intelligence noba afulumye eggwanga abantu basiisira nabo mu ggwanga gy'abadde agenze bonna ba NRM I have the all information mbadde muleka bulesi for a sake nandibadde nga nzina mukolako video